tumaliriza mundeke kati nkole. Wetwogerera aba petitioners bamaze okuleeta ekirayiro ekyali kisigalayo oba affidavit era n'enjuyi ziri endala ezabadde zirina okuddamu olwazibidde olweggulo nga zimaze okuddamu. So kati tujja kulindirira Ssaabalamuzi ku lunaku lwa bbalaza. Ayinza n'otubuulira mu weekend muno kuba yagamba nti wamala okitegeera nti buli kimu kyatuukirizibwa kkooti esobola n'okutuula ku lwa bbalaza. So ne mu lwaleero luno lwennyini kuba kati wetubeera mu nnaku zino eza petition kkooti abalamuzi bo basigala bakola. Abadde tannatubuulira oba ku lwa bbalaza kkooti ejja kuddamu etuule naye olwaleero oba olw'enkya ajja kuba amaze okututegeeza nga amaze okubiyitamu byonna okulaba nti byonna nga bwe yabirambika biri ku fayiro. Nsuubira nti kkooti ajja giyita etuule ku lwa bbalaza. N'ekya gazeeti baali bagambye nti wetefuluma ku lwokutaano ku makya kwennyini ku Mande ejja kuba efulumye. So mu mbeera yonna ku lunaku lwa bbalaza buli kimu kijja kuba nga weekiri ekyetaagisa okusaba kwa Mwami Kyagulanyi okuva mu musango guno. Kkooti esobola okutuula ku Mande oba etusukka olwa Mande ejja kutuula ku Lwokubiri.